tuli Amen. ku Joseph Christian. Joseph Christian. Omukristaayo nga Yusufu. Katusabe. Katonda tweyanziza nate omukisa guno gw'otuwadde okubanga tusobola okuyiga ekigambo kyo. Weebazibwa olw'ekiseera abaddewo n'abazaana bo kye bawaddeyo okwogera naawe. Tusaba kimu nga njogera gye bali onkozesa olw'eggulumizisa erinnya lyo nze nzikakkanyizibwe olwo nno ffenna tulokolebwe kuyita mu nnyina ya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina ssebo. Tandika naye waliyo ebibuuzo simanyi kiseera ki kye nabadde nina biddiramu oba kyekiri ekiddako eky'essaawa ziri enzijja. Mukyala w'amala osobola okunnyambako. Kiseera ki ekiri beta? Singa oyikiddamu mu bufunze ebibuuzo byagenda bibiri. Kamuddemu ssebo twabadde tusabye nti akiddemu ku ssaawa ey'omwenda ng'abantu abasinga weebali. Naye Yerinja mu ababuliriza maaso. bwebaba weebali omwami jja gwe waali. Ya. Ssebo nga coordinator bw'akuwadde akaseera oyinza okuddamu kati. Okay. Kansooke nkwateko kimu kuba kiwanvumukko. Okay. Ekya Isaaka. Then musawo era eddako tujja kutunuulira ekya Yusufu. Omwana ono ddala kiki Katonda yali predetermined by God oba. Kakati njagala okwogera bwe nti era okugenda mu byawandiikibwa. Tulaba amaka gano aga Yakobo aga Isaaka ne Rebbeeka. Rebbeeka simanyi lwaki abakazi abo baalina ebizibu bye bimu. Singa otunuulidde maama wa Isaaka yalina ekizibu kye kimu. Saara yali tazaala. Bw'otunuulira maama wa Esawu yalina ekizibu kye kimu, waba Esawu yalina ekizibu kye kimu naye yali tazaala. Ate era tujja kisanga ku Laakeeri maama wa Yusufu ekizibu kye kimu. Omanyi ekizibu kyonna bwe kigwawo omwana Omuyisirayiri tolina bw'omunnyonnyola nti eyo si Katonda. Katonda yaba yasiba olubuto ate nga yali mutuufu. Kaakati n'olwekyo tulaba nga olubuto lwa Rebbeeka lusumululwa mu ssuula eya 25 olunnya olwa 21 okutuusa ku lwa 23. Waliwo ebigambo ebibategeezebwa awo ne ebibategeezebwa bye bino nti olina abaana babiri mu lubuto abalwana. Katonda yabategeeza ebigambo bino babyogera mu maaso ga Rebbeeka ne mu maaso ga Isaaka. Rebbeeka ali lubuto ye mukkirize mbategeeze nti mu maka gano gonna omusajja Isaaka ye yalina omukazi omu. Mu maka gano nga bw'ojja oluka olugero olwo yekka ye yalina omukazi omu era yalaga n'okuzannya baazannyanga ne mukazi we. Omusajja bw'akyakulabirako kirungi naye yalina obunafu. Manyi Bayibuli njagala nti bw'ejjayo omuntu ejjayo obunafu bwe bwonna n'amaanyi ge gonna. Kati kiki ekiriwo awo? Bategeezebwa nti ono ali lubuto naye omuto alibeera omukulu. Omuto alikulembera. Ekyo kibategeezeddwa. Obuwangwa mwe bawangaalira omuto tabeera musika. Omukulu omulenzi, omwana azaalibwa nga mulenzi nga mukulu yasoose yabeera omusika. Kati olwo tuli mu buwangwa obw'abano Abakanani bwe bawangaaliddemu n'eri mu Bakaludaaya gye baava. Obuwangwa manyi waliwo obuwangwa bwaffe lubujja bwonna ne bufaanagana. Okukakasa nti ffenna twali tubaddeko mu kifo ekimu kiri eky'e Babeli. Kati bwe babeera bwe batyo waliwo ebyewuunyisa. 25-28 mujja kunzikiriza nsomeyo. Lubereberye 25-28 awo munzikiriza ensomeyo. Agamba nti nsoma mu kikyusa ekya Kisosonkole.
era Isaaka n'ayagala Esawu kubanga yalyanga ku muyiggo gwe, ne Lebbeeka n'ayagala Yakobo. Isaaka talina nsonga yonna lwaki ayagala Esawu, n'ensonga eri emu. Esawu yali muyizzi, nga bw'omutunuulira is masculine, yeeraga nti musajja. Kituufu mu nsi yonna kiri mu likodi nti abasajja be basinga okufumba, naye teri muzadde yandibadde na mwana mulenzi nga buli ddakiika abeera mu ffumbiro. Kati Esawu yali daddy's boy, Yakobo yali mommy's boy, era mu ffumbiro muwasanganga Yakobo ne maama waali. Naye nga Katonda yagamba nti Yakobo ono abeera mu ffumbiro ye musika. Obusika olulyo olwo olutambula olwo okunoonya Yesu okuzaalibwa terugenda kuyita mu Esawu, lugenda kuyita mu Yakobo. Njagala tumungoberere mpola mpola. Gye biwunzikira essuula ya 25 olunya olwa 32 nga Yakobo afumbye omugoyo, Esawu akomyewo, mbwe enjala emulumye ennyo, n'olwekyo obusika tabulabyemu kintu abuwaddeyo. Yali alowooza bya lusaago, ye teyamanya nnyo makulu, yeerabira nti obusika buno bwali butambulira wamu n'omukisa gwonna. Ye n'awaayo, oli mukujjukujju, era mu lukujjukujju lwe erinnya Yakobo litegeeza omuntu omukujjukujju. Era njagala kuddamu mangu ekibuuzo ekyo, y'ensonga lwaki wali eri mu 32:26 abuuzibwa ekibuuzo nti erinnya lyo gwani? N'amutegeeza nze mukulu pya, nze mubbi, okuddamu nti nze Yakobo. Eryo erinnya lyalina okumuggyibwako kuba lyali teritunda. Kyava amugamba nti okuva n'olwaliro toyitibwenga Yakobo nate onooyitibwanga Isirayiri, ekitegeeza omulonde wange, my special one, ow'enjawulo wange. Kati amukyusizza. Tuddeyo eno. Bw'awaayo n'olwekyo omugabo bagenda mu maaso. Ono amanyi awaddeyo obusika. Essuula ya 27 taata yeetunuulira ng'agenda kufa. Ayita omwana we omuganzi. Kati njagala tutunuulira abazadde kati tuli mu maka wano. Taata amanyi bulungi Katonda bye yamugamba. Omuto yalibeera omusika. Naye ye nga Isaaka bw'atunuulira abaana bano, Yakobo tasobola kubeera musika. Yakobo talina kiri awo ky'osobola mwesigamyako nti atwale ennyumba mu maaso. Ne Esawu ye yeeraze. Isaaka ava ku nteekateeka ya Katonda. N'olwekyo agamba nze Esawu ye musika wange. Awo kyekiri okwesalirawo okwa kyeyagalire, volitional will power, okwesalirawo kw'ekyeyagalire. Kati ayagala okukola okusalawo okukwe. Lebbeeka abiwulira, agamba sinsi we bino baayogera mpulira. Kati Isaaka nga amenyawo ebya Katonda, abazadde bombi baali basobya. Lebbeeka ajja ayambe ku Katonda. Tuli ffenna baagala. Isaaka asazaamu ebya Katonda, amenyawo ebya Katonda. Kuba Katonda agamba nti Yakobo y'alina okubeera omusika. Lebbeeka agamba bino byabyogera wendi, abaana nze mbazaala, Yakobo gwe musika. Kati Lebbeeka ayamba ku Katonda. Mu ngeri endala bombi baali basobya. Butya Katonda bwe yali agenda okufuula Yakobo okubeera mukulu wa Esawu, Katonda y'amanyi. Bino biringa omuntu okubeera awo n'agamba kanpe oli obutwa, kubanga ekifo kino nange kiŋŋwanira nze nnyini kyo. Kambawo ekyokulabirako. Waliwo ebyatuukawo e Uganda wano ndowooza mu Bwakabaka bwa Buganda. Ndowooza yali omukulu w'ekika ky'endiga Loomwa gwe batta. N'oli eyatta n'avaayo ne yeeraga n'agamba nti nze Loomwa omutuufu. Ekyo kyali kikyamu. Bw'abanga oli saabigoberera nnyo okumanya ani yali mutuufu. Naye bw'abanga omugenzi yali yatwala ekifo kino mu Bukulupya yali yakola bukyamu. Kyokka n'ono naye okutta ono naye yakola kikyamu. Ye Lebbeeka ne Isaaka bombi baasobya.
kubanga Katonda yamanyi enteekateeka ze na butya bwakola ebibye. Katonda mu nteekateeka ze teyeetaaga buyambi bwange. Teyeetaaga buyambi bwange nze ndikikozesebwa ki? Ndikitengejja nti ye Katonda ng'empewo gyefuuwa enziza gye nzira. Naye olw'okuba munnange twatonderwa mu kifaananyi kye mu ngeri ye n'atuwa ku mukisa ogw'okusalawo, oluusi tutwala obuyinza mu mikono gyaffe. N'olwekyo bano bombi baali basobya. Era y'ensonga lwaki kino katono kitwala obulamu bw'omu. Yakobo naye ng'abazadde be baleese obuzibu. Ebyo mu maka bibeeramu nnyo. N'olwekyo awo ku bombi tewaali mutuufu. Bandirese Katonda n'akola ekitundu kye ye nga bw'ayagala. Kye kiri tetusaba nti singa bwe njagala Yesu ky'asaba ku musaalaba wabula nga ggwe bw'oyagala. Era kye tusaba mu ssaala ya Mukama waffe, ekyo kye tusaba nti let your will be done. Leka ekyo ky'oyagala kye kiba kikolebwa, naye ng'amazima tuba tugamba nti Mukama Katonda nze muli kye mpulira era kye ky'oba okola. Naye ng'ekituufu kiri nti Katonda yeegomba nnyo, bwe tumuleka ye ky'ayagala kye kiba kikolebwa. Mukkirize ekyo nkiwummuliza awo. Amiina. Tujja kulaba ebirala mpola mpola. Esawu si ye yalina okubeera omusika. Okutunda kuli obusika bwo, ekyo nakyo bwali bunafu bwe. Ngenda ne ngamba abantu nali nkubyeko bulooka 500 nga nasiibye. Ne banga sirina kye naba. Kati gwe tosobola kuntegeeza nti bw'ogenze wali eri mu dda essaawa nga ntono bwezi kiri n'ogenda okuyigga okomyewo ng'ofa. N'ekyo nakyo kirina ebyokuyiga byakyo. Kubanga abasinga obungi tutundayo emigabo gyaffe olw'akagoyo obugoyo ak'ekiseera obuseera. Ate munnange kaba kawunya akawoowo naye nga kaba ka kiseera buseera. Mukkirize tuddeyo ku ssuula yaffe eya 37. Omukristaayo nga Yusufu. Yusufu nakutegeezezza embeera yonna gy'avaamu tugiraba bulungi. Embeera ey'obusamize, embeera eya taata okubeera n'abakazi abasukka mu omu, embeera ey'obukumpanya, embeera ey'obulimba. Obulimba mu famire eyo bwo simanyi na kizibu kya bulimu. Waakiri bw'oyogera ku Ibulayimu ate oyo yali saabalimba bannaaye. Kubanga mu ssuula ya 12 alimba, n'addamu ekirimbo kye kimu mu ssuula ya 20. Jjajja bw'oyogera ku Yakobo yennyini alimba ate era ekirimbo kye kimu olimu ennyinazi. Bw'oyogera actually yalimba bingi. Nedda njagala Isaaka alimba ng'era ayita Lebbeeka mwennyina. Bw'oyogera ku Yakobo ate ye ne kisukka. N'olwekyo kimu ku bizibu naye eyo gye bava mu mbeera eri. Abaganda gye mugamba nti kagwakenga musana kaakiro takola atya tabulamu. Naye Katonda alafuubana okulaba butya bw'amalamu kaakiro. Era obwo bwe buvunaanyizibwa bwa Katonda. Bwe tuba tutunulidde jjajjaabwe Ibulayimu, Katonda omutambuza okuva mu ssuula ya 12 amutuuse mu ssuula ya 22 ng'asobola okuwaayo omwana we. Ekisinga okubeera eky'omuwendo si kyangu. Naye ne wano kati tujja wano Katonda abbulukira mu mwana. Omwana ono byonna ebimubeerako birina kye bitegeeza mu maaso. Sijja kuddamu kibuuzo kiri mukyala wamala kye yabuuzizza, nja kiddamu eddako. Naye birina kye biranga mu maaso singa asigala ku mulamwa. Omwana ono ye yeeraze nti bwe baba boogera awuliriza, n'ebyo boogera bikola amakulu mu ye. Era singa osomye olugero lw'abaana bano bonna 12 nga ne Lewubeeni omutaddeko oluvannyuma, ojja kwesanga ng'alinamu ensa ali omu Yusufu. Kubanga bano ne Lewubeeni yennyini, Lewubeeni nedda oli abadde Benjamin. Lewubeeni ye mukulu waabwe. Lewubeeni naye alina obunafu bwe, naye ate alinamu ekyenjawulo. Omanyi obunafu bwaffe bugenda bwawukana, alinamu ekyenjawulo.
naye ono omwana wankizo nnyo ekyenkanidde awo nti ne taata bw'amutunuulira amutunuulira nga wanjawulo. Waliwo otunuulira abaana bo naawe ng'olina gw'olaba nti naye ono empisa ze zaawukana ku bali abalala. Y'ensonga lwaki mmwe Abaganda mugamba nti ennamuwogo yezaala abalungi n'ababi. Omwana ono yali wanjawulo. Taata n'amukkiririzaamu n'amukolera olugoye olw'enjawulo olwali lumwawula ku balala bonna. Ate naye n'atambulira. Manyi teri kibi ng'abantu kubeera na ssuubi mu ggwe n'omaliriza ng'essuubi lyabwe olinnyise mu kisooto. Kibi nnyo. Ekyokulabirako ye Kayini. Kayini gwe bajja ne batuuma erinnya eryo Kayini. Kubanga ayogerwako nti I've born a man of God. Nnyina amwogerako nti nzadde omulokozi. Kayini mu ssuula eri eyokuna. Kayini erinnya eryo litegeeza omusanjezi, omuzikiriza w'ekibi. But he became a disappointment. Yayiwayo nnyo bazadde be kubanga essuubi lyabwe lyonna lyali mu Yesiremu Abiri. Era erinnya Abiri litegeeza empewo kubanga ye abeerawo kaseera katono nnyo. N'olwekyo erinnya eryandibadde ligumirwako buli muntu kwasibira olukoba lyandibadde Kayini. Tuzzeeyo eri Yusufu musaasiro kubanga mbabuzze no n'eri ne nnina bye mbannyonyaayo okwongera okunyweza kino. Omwana ono n'olwekyo bwe baatuukanga n'atunuulira n'agamba sijja kuba he purposed. Yasalawo obutabanga banne kubanga naye yandibadde nga banne. Yasalawo asigale ye nga kyakulabirako ye ng'omuntu nga kyakulabirako. Wakati mu katemba oyo yenna yasalawo agoberere Katonda wa jjajjaawe, Katonda wa Ibulayimu. Omwana ono okuzaalibwa kwe kwa kyamagero kubanga nnyina yennyini naye yali tazaala. Bwe tuba nga tusomye bulungi nnyo 29:31 lubereberye, nnyina yali tazaala, kitaawe amala kumusabira, nnyina Katonda n'asumulula endaaye n'atandika okuzaala. Omwana ono nakutegeezezza azaalibwa nga Yakobo alina emyaka 9. Kyava ayogerwako ng'omwana ow'obukadde. Naye n'awulirizanga n'agoberera ebyo ebyali ebituufu n'aleka ebyali ebikyamu. Katonda ajja eri omwana ono era atandika omuwa amagezi, omwoyo w'amagezi. Omwana ono mu lunnyo olwokutaano atandika okuloota ebirooto. Mu lunnyo olwokutaano era lugamba nti mbadde nsoma Luzungu kansoma Oluganda wano 37:5 agamba Yusufu n'aloota ekirooto n'akibuulira baganda be ne beeyongera nate okumukyawa. Aloota ebirooto, aloota ng'ebinywa biyimiridde naye nga ebisigadde byonna bimuvunnamidde, ng'ekiki ekisigadde kikoze kitya? Kiyimiridde. Katonda alina by'amulaga. Olugoye luno lulina nalwo amakulu gaalwo, lukola amakulu nga Yusufu yalwambadde. Olugoye lukola amakulu olw'ekkala ennyingi, ekkooti ey'ekkala ennyingi ekola amakulu nga Yusufu yeeyisa nga bw'alina okweyisa, kubanga ekyakimuweesesa ekkooti eyo yali enneeyisa ye, zaali embeera ze ezaali zaawukana ku balala. N'olwekyo ye bw'aba aloota taloota birooto bya mmere kuba yakkuse nnyo. Aloota ebirooto ebikola amakulu. Aloota olumu ng'omwezi n'enjuba nabyo byali bimuvunnamidde nga ye munyenye ye yeesigadde eyimiridde. Ne kitaawe n'abuuza lindako katono, ssebo oyagala kutegeeza nti nange ne nnyoko ne maama wo ojja tukulira, ojja tufuga, tunaabeera wansi w'obufuzi bwo? N'ebyo byonna byatandika okubeera obubonero nti olw'enkolagana ye ne Katonda yatandika buli lunaku omwana ono yeeyongeranga okubeera ow'enjawulo. Tekikwewunyisa n'olwekyo nti n'ebirooto by'aloota byanjawulo. Omwagalwa, nzize okutegeeza nti bwe tusemberera Katonda nga tutwambadde ekyambalo ekyo ekitufuula ab'enjawulo, ekitufuula ebitonde ebijja, kabibeere ebirooto byaffe bibeera byanjawulo. Buli atulaba
atulaba nga tuli banjawulo. Era buli we tuyimirira tubeera a peculiar people. Abantu omuntu yenna batasobola kusussa maaso, kubuusa maaso, batasobola kuyisaamu mumwa. Abantu omuntu yenna gwawa ekitiibwa nti bw'otandika okwogera otuumibwa n'erinnya nti oyo Ssekalootera, kubanga ebirooto bye yali aloota tebyali birooto byabwe. Nabo baalinga baloota, naye baalootanga engundi zibagoba, baalootanga bagwa mu binnya, baalootanga bakola batya. Naye ono ebirooto ebibye bye birooto ebikola amakulu. Tosobola kubeera na birooto kirooto kikola makulu okuggyako ng'enkolagana yo ne Katonda nnywevu. Tosobola kubeera na birowoozo bizimba okuggyako ng'enkolagana yo ne Katonda nnywevu. Omwana ono okuvaayo nga yewe 11 mu baana ba Amulenzi, mu baana ba Yakobo, nga ye muto mu bonna, naye ng'ate Katonda ku ye Katonda gw'asisinkanye. Wabeerawo nno obukakafu buno ntera okugamba ffe bamabeeri banzaaliddwa mu kkanisa. Kyokuzaalibwa mu kkanisa tekinfuulangako mu Kristaayo. Mukkirize nkole ne statement eno. Okubeera omusumba tekinfuula mu Kristaayo. Okubuulira gye muli tekinfuula mu Kristaayo. Ekinfuula omukristaayo y'enkolagana nze mabeeri gye nnina ey'enjawulo, kwe kukkiriza Katonda akolere mu nze. Ekyo kye kisobola okukola amakulu. Kkiriza abaana ba Katonda nkole statement eno. Okusiiba kuno n'okusaba tekirina gwe kigenda kufuula mu Kristaayo. Nedda. Ekinfuula omukristaayo kwe kumanya ensonga lwaki ndi mu puroguraamu eno ey'okusaba n'okusiiba. Lwaki neetaaga okusiiba? Ekyo kye kinfuula omukristaayo. Si kusiiba kutuusa luwalo. Okubeera omusevenithide tekinfuula mu Kristaayo. Wabula okumanya lwaki nkuuma Sabbiiti, ekyo kye kinfuula omukristaayo. Okubeera nga nze bbawa Naggujja Agatha tekinfuula mu Kristaayo. Okubeera wabula okumanya lwaki Mabeeri Pawulo ne Naggujja Agatha baagattibwa, lwaki tuli bagatte, ekyo kye kinfuula omukristaayo. Ekinfuula omukristaayo kwe kumanya Katonda oyo kiki kye yeetaaga mu nze. Eno y'enjawulo Yusufu gy'alina wakati mu baganda be bakulu be 10 abamusinga. Mu buwangwa ng'omukulu aba mukulu. Bw'ayogera gwe omuto toddamu, nja kutwala mangu nnyo ewa Dawudi. Dawudi bamubuuza gwe kalenzi gwe ki ekikuleese wano ng'olina kubeera eri mu kulunda? Kubanga ekifo kye yalimu ky'abakulu. Ono ne mu ddundiro njagala weetegereze bwe baba balunda ye tagenda kulunda, abatwalira byakulya. Yusufu kubanga emyaka gye teginnatuuka kulunda. Okyetegereza omwagalwa, teginnatuuka, ayina by'atasobola kuwaako magezi. Kyova olaba bw'atandika okuloota ebirooto ebyo, ebirooto byandibadde bya Lewubeeni. Singa Lewubeeni ye yali aloose ekyo, ne Yakobo yandikitegedde nga taata. Ne Yusufu gw'akaana obwana gw'oloota ebyo. Waliwo bakutunuulira nga gwavaamu ekyo, ng'oli omulala yandibadde avaamu ekyo. Olumu omusumba Kasumba Richard yalina enjiri gye yakola ewaffe Ekitintale wali, eyavaamu ekkanisa y'oku kyalo kyaffe, y'oku kyalo wali kwezaalibwa Ekitintale mu Gaafu. Naye twagenda ne tusisinkana omwami omu ng'atudde ku lusinzi eya Waragi.
ne tumuwaaka fulaya ne tumuyita mu lukuŋŋaana n'atugamba nze oyo abuulira alina buyigirize ki ffe alina diguli mu theology gamba ye diguli nze nina PhD batu yatugamba ali ku lusinzaanywa nze nina PhD kaakati nga nno abalaata kale bavubuka nze ekituuti kyammwe ekyo mugende mu mugambe nze ensaaniro kiyimirirako kuba kati ye ku biyigirize bwe talina kyasobola kumbuulira nze Seniority is not spirituality. Obukulu si bwe bukristaayo. Ebbanga lye mmaze mu kkanisa si bwe bukristaayo. Obukristaayo nkolagana na Katonda. Ekyo bwe tukimanya abaagalwa eno session ey'okusaba n'okusiiba ejja kuba tetusaze. Kasita tumanyi ekyo. Nti ekindeese wano nkolagana yange na Katonda wange. Si nsonga ki naye ekindeese nkolagana na Katonda. Neetaaga okufuna ebirooto ebirina amakulu. Kubanga bwe wakkiriza n'obatizibwa wayambala ekyambalo, wayambazibwa ekkooti ey'ekkala ennyingi ey'amabala amangi. Ekyo kimala okunfuula ow'enjawulo ne ntambula ng'omutwe gwange nguwanise kubanga ndi wanjawulo siringa balala. Ekyo kyokka kimmala. Kimmala obutabaako kyentya. Baganda be yabatunuuliranga naye njagala okutegeeza nti olw'okuba yalina ekkooti eno ey'amabala amangi okwagala kwamuwalaawalanga ne kuggyawo okutya kwonna. It would dispel any fear. N'atambula ye ng'ali bumu bali batambulira mu bibinja naye n'atambula okunoonya baganda be ate ng'abanoonya paka w'anaabasanga kubanga ekkooti eno emuwa obuvunaanyizibwa tazzaayo lipooti. Okufa kwa Abusalomu kwe twalaba omukuusi atalina lipooti. Tazzaayo lipooti nga talina lipooti. A reporter without a report. Azzaayo lipooti nti nabalabye balamu oba nasanze bafu. Ekkooti eyo yamumala okufuna obuvunaanyizibwa. Oba omukristaayo nga Yusufu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Talekera mulala. Ate abutuukiriza mu bujjuvu bwabwo. Tagamba nti ono sikolagana naye. Kubanga Yusufu teyanditambudde kugenda. Bali yali abamanyi bulungi. Naye olw'ekkooti eno ey'amabala amangi. Yusufu buli kimu akikola. Akikola ku nkomerero ya byonna abeere ye nga Yusufu nga talina kyakunenyezebwa ng'akoze ekitundu kye n'obwesigwa. Kubanga amanyi bulungi nti bw'ebaayo abeesigibwa ye yekka kitaawe gwe yeesiga. Yusufu ayagala kusigala nga muganze wa kitaawe. Kkiriza mbuuze ekibuuzo. Nze naawe bwe twetunuulira twagala okusigala nga tuli baganze wa kitaffe ali mu ggulu. Wangi bwe twetunuulira bwe neetunuulira neeraba nga ndi wanjawulo. Bwe neetunuulira ne wabaawo obuvunaanyizibwa obumpeereddwa ngulabanga mukisa nze okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo mu bujjuvu bwabwo.
bwe nzija wano mu kusaba n'okusiiba ndaba nga kituufu nzize okwongera okusemberera kitange ali mu ggulu okuleeta lipooti gy'ali butya bwe bibadde bitambula mu bulamu obwange expeditions zembaddeko entambula zembaddeko emitambulo gyonna gye mbaddeko wano na wali nga ndi wano na wali mu mirimu gye mbaddemu nga nkola lipooti gye ndeese nzijuvu oba erina awabulako waliwo lwe tuleeta ne lipooti eri Katonda naye nga yeekubidde nga neetunuulidde nga nze mabeeri nzekka naye nga baganda bange sirina lipooti yaabwe. Guno si gwe gwali omulundi ogwali gusoose Yusufu okutwalira baganda be emmere, Yusufu okukola ku welfare y'abaganda be. Nedda, wabula ekyalinga ekintu kye yalinga akola ki? Akola. Nga tewali mulala gwe basobola kwesiga bwe kuba kutwala mmere. Ate kankutegeeze nti ne bali abagirya tebalimu yadde okwekengera kubanga ono agireese Yusufu. Nabo bennyini bamumanyi nti newankubadde nga bo bamulinako akakuku, Yusufu tabalinaako kakuku. Naye osanga omukristaayo ng'akugamba nti oyo omukadde ssente z'oyo alina kye yankola sirimusonyiwa. Mukyala wa Maro oyo kye yankola sirimusonyiwa. Kikwewunyisa n'olwekyo n'okwekengera buli omu ne yeekengera munne. Naye bano newankubadde bamulinako akakuku bw'aleeta emmere bagirya bulungi. Kubanga nabo bennyini bakimanyi bulungi nnyo ti Yusufu yekka ye yeesigika mu bonna. Ye yekka. Kisoboka naawe okubeerayo n'omulabe oyo akutwala ng'omulabe naye ng'ate bwe banoonya abeesigika ate gwe gwawaayo. Bw'anoonya amazzi g'anaanywako nga waliwo ng'anoonya anaamuwa amazzi ag'okunywa oba ekyokulya wakati nga bonna abaliwo tebeesigika nga gwe gwe yeesiga nga nze gwe yeesiga newankubadde nga aninako akakuku ye ng'omuntu olw'obunafu bwe nti obutuukirivu obwange obutuukirivu obubwo bumuleetera okuba nga bubikkula oba bwanika obwereere bwe mu kibi kye kye yeetoziiramu. Nsaba ekisa kya Katonda kitubeere. Tubeere abakristaayo nga Yusufu abeesigika nti n'abalabe baffe bennyini abeetwala okuba abalabe naye ng'ate ffe tetubalinaako bulabe. Nabo bennyini mu nsonga ezirimu eggumba ffe be basobola okwesiga. Nsaba ekiseera kino Katonda yeeyongere otusitula, tweyongere omumusemberera n'okumusisinkana ng'akyali mulamu. Mukama abampeera omukisa. Amiina. Amen. Amiina.